Andrew Kaluuya gwe tuli naye ngono yakulira mobilization mu kungo ba yakulira kunga mu Eastern Uganda. General Museveni ebyokukyobula eddembe ly'obuntu ebyokutta okusiba okutulugunya banna Uganda ebigambo byasobye dda. Kankwe Kaluuya bikugambi. Kyensooka okwogera kyensooka okuteekako essira oba okutunuza mu ttooki be baani abakola kakiiko. Mukyala wanganya ne banne be bakola nabo emirimu gy'akakiiko k'ebya human rights eddembe ly'obuntu ani abalina abalonze banasobola okumutunulamu ne bagamba nti owaani ekyo kyokola kikyamu aba okukkiriza nti byonna byekoogera byako si bya muntu mulala. Kati awo olabira nti tulina obuzibu obw'okukakasa eggwanga nti ati we tulina akakiiko. So reports zonna zebaleeta kyentandikiddeku nekugamba nti mukyala wange agenda n'akusisa oluusi n'abeera nga akola ebintu ebiri serious oluusi n'olabira ddala nga ebintu byakola byakujeregerera. So nga mwana wattu ensonga ezikwatagana n'eddembe ly'omuntu teziri supposed kubeera debated about. Zirina kubeera addressed as is. Kubanga bw'okwata omwana w'abandi n'omusiba nga talina musango n'omusiba n'oweza emyaka 3 nga n'omusango gw'omuvunaana tonagufuna. Omwana w'abandi bw'agenda n'abuzibwawo ne muddukira mu kakiiko ne mubagamba nti abaaye kanata mama tetumulako kibalama tetumulako. Wangalya n'avaayo n'agamba nti abantu abo be mwogera kala amulimba baddukira n'ebweru. This is real life. Kati osanga nti n'akakiiko kennyini can it really worth talking about? Akakiiko kennyini can it really worth talking about? Olwokubanga tetukiraba nti obuyinza bw'amaanyi nnyo especially ku sayidi kati ng'eyaffe abavuganya gavumenti nti ebintu byonna byekola tebirina we tuyinza kubiwaabira. Ne bakwata omunnamawulire ne bamukuba essasi omutwe ne bakwata omunnamawulire ne bamukuba emigo egijjula okumutta kyokka nga bamukubira ku geeti y'akakiiko ka human rights. Kati ebyo byonna bw'obitunuulira ogenda n'obuuza nti nga tonatuuka ku performance yaako is it really worth okukwogerako ngakko. Naye lwakubanga mwana wattu tetulina wakuddukira kyokulaba nti ffe twogera okubengenjinga inemana ey'okubalabisa nti byonna bye bakola n'ebyokusoomooza ffe Abannayuganda tubiraba tulina okubiraga abalala. Ekyo kye tukola because tutuuka ekiseera nga tetukyayina ngeri yonna gye tuyinza kwerwanako okuggyako okusigala nga tugenda eyo ewaabo abatujereka nga tubatwalidde ebizibu byaffe. Bw'otunuulira scenarios eziriwo national unity platforms egezaako okwadressinga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu meka ze bakakolako. Tubagamba abaana baffe bali mu kkomera tebalina musango babalemeddeko. Tubagamba abaana baffe babuzibwawo tetumanyi mayitire gaabo balemeddeko. Tubagamba abantu battibwa extrajudicial killings. There is nothing, no report etutaddemu anga eyo. Kati kwagenda n'akolako kano n'aleeta report eno nga gye yaleese mugamba n'owanga gyakola nnyo akomenkereza n'ekigambo ekyo tetulina ssente zimala twetaaga ssente endala okulondoola emirimu gyaffe n'okutuukiriza emirimu gyaffe. Baddukira mu palamenti twetaaga ssente endala. So omubuuzo nti zino endala ze twasooka okuwa zo zaakola ki? Onfuna bulungi. So awo wali dilemma
fe wetutunuira tugamba nti mu butuufu we don't go to them tugenda gye bali nti lwakubanga we are going to get an immediate solution naye tugendayo lwakubanga kitukakatako okulabika nti buli kibeetaaga tukikoze okutuukiriza eddembe lyaffe okusobola okufuna eddembe lyaffe. Nina kyenjagala okubuuza Honorable Andrew Kamya. Akakiiko kano akaleezikedde by'omuntu kalina kutunulira nsonga zaabo basibiddwa nabalemedde makomera? Nedda ssebo, bwe tutunulira human rights ziri broad nnyo. Kubanga abali ku lw'oluvuga gavumenti buli luba mwogera mwezinga ku ekyo abantu baffe basibiddwa, abantu baffe tebateereddwa. Ekyo kikalina okutunulira kyokka. Nze kyendowooza nti bwe tuba tutunuulira eddembe ly'obuntu nkugambye ekintu kimu nti even life eddembe lyo erikuweebwayo Mukama Katonda. Kati bwe tuba tutunuulira eddembe ly'obuntu even social services, accessibility to social services, okutunayinga social services twogera ku malwaliro amalungi, twogera ku masomero amalungi, byonna bifoolinga mu ddembe ly'obuntu. Okitegeera kati ffe tuzirowinga bino ebitunyiga ennyo okuba tugenda kwogera mu nguudo mbi ng'omuntu ali wali afa komera, tugenda kwogera ku ddagala mu ddwaliro wera is also important okukyogerako, naye tutunuulire abaana bano be basibye. So bwe mulaba nga tubyetooloolerako nnyo tukwata wali awaluma, we can talk over and over all the human rights that we know about. Naye katutunuulire ziriwa ezisinza okunyiga Omunnayuganda? Right of way. Nolaba nti bano leero kati sikyategeera oba baminisita bayita ne konvoyi ya motoka mmeka. Nolaba minisita, in fact state minister, naye nga alina emmotoka 6 n'inconvenience nga abalala. My right of way has been infringed. Okitegeera naye kati onootwalayo site complaint ewawagadde omugambe nti awaayi minisita ono atulemesa okuyitawo oba kangambe ne bano ugenda obalaba these social gundi wano aba bayiteka bana walabanga bano bagundi Brian White basipapa bayitanga nezikonvoyi motoka zaabwe teziriko number plate byonna nga bayinconveniencing abantu nolabanga abantu abasibye kubo batega naye balina n'abasirikale. Ekisiza oyo omuntu oyo akozesa oluguudo ezibeera infringe naye tugamba nti ekisinza okunyiga Omunnayuganda ekisinza okunyiga ffe abali mu opposition kyekiriwa ne tutunulira issu yaki ya bino bye twogerako ebyokutta abaana ebyokuwamba n'ebyokusiba abaana nga tetumanyi ku lwaki basibibwa. So kati ffe ekyo kyetutunulira ennyo kati ate ebyo mutala wangalya byasinga okudownplayinga n'alabanga byo tebiimu nnyo. Abaana babulabuzi byabwe abasinga bagenda ku kyeyo abalala tebalina nandaga muntu abalala balimba bulimbi oyo gundi bagamba nti yabula naye gyali era noono tumuparedinze wuuno baparedinga n'abantu abafu. Kuyinza otya okuŋŋamba nti oyinza okuleetera omukazi omusajja ataliwe era amukkiriza nti ye former MP wa Kawempe Medi Kagwa Wangaja bwe yasikira Mwami Medi Kagwa Nrm era yali appointed by the president by Mwami Museveni. Yatuukangako ekiseera mu bintu ebimu n'agamba nti kino kisusse okutereegerera tekwalinga kwa maanyi nnyo nga kwe tulaba kati
simanyi oba omukyalo ono it is just excitement tetumanyi oba it is arrogance kati mwakukafudde okujeregeera okuliwo ssaawa zino si kwe kwali ku mulembe gwa mwami Meddie Kaggwa. Mwami Meddie Kaggwa yadde yali wa NRM waliwo yatuukanga n'agamba nti kino kisuse yadde yalinga taluma naye at least yateekangamu kujeregerera because nawe otuukanga chairman w'akakiiko no presenting a report naye nga tulina follow up ogenda kuyuza kooti because akakiiko si ke kasiba osegere kalina okupresenting a report yaako then other organs is taking action ku kintu ekyo kyaba reportinzeeko naye kati musajja wattu ye yaripotinganga ebyo ne bikoma kati ono ye ateekamu kujerega abo tetubamanyi tetubawuliranga nako muleeteko ndagamuntu zaabwe omulina kuwezbayes ate munnange waliwo kyotolaba oli musajja munnamawulire ate nze omukyala gwesimiitingangako gwesitulangako naye mu room emu gwesiberangako naye even breathing the same air mba mulinako biasing evaawo okujjako ng'era ankosezza mu ngeri gyakolamu emirimu gye towards the Ugandans. Ogambe ebyo byakugeregerera munnange ekigambo ekyo nyine kyenkozesezza nti ebibyo byakugeregerera atutwala like we are jokers kwegamba n'abeeramu kana akagamba nti oba banaakola ki niwe bagamba kyembagamba banaakola ki si bye bamba omulimu awo we tuli okitegere so nze ndowooza nti we need Uganda erina institutions eziri independent erina institutions eziri led by competent people erina institutions eziri led by pro-Ugandans abantu abafaayo ku munnauganda si abafaayo ku sekinoomu naye abafaayo ku munnauganda yenna. That is what we need, whether in police, whether in judiciary, whether in human rights, whether in any service ng'omuntu oyo institution eyo efaayo ku munnauganda fekyo kyetulumbiranga National Unity Platform era ffe tumanyi nti ekyo kyekisobola okugattako ku Uganda empya gye twogerako, and that is where our fight is. Tetwagala nnyo kusigala nga nga tulamentinga day in day out. Twagala nnyo okukyusa ekintu kino nga tutandikidde waggulu okulabika nti tukakanya embeera eneeriwo era tujja kikola n'amaanyi gaffe gonna paka ku ssaawa esembayo naye ng'era tukirwanira. Kyasobola okubuuza batunzi kakola akakiiko kano akaleezikedde emiryogo essuubi bwe liri eriraga nti kasobola okutereera? Nice question. Fenga aba National Unity Platform ate nga ffe abali people centered tetulina kukozesa ssuubi. Buli lwokozesa essuubi, whenever you lose hope, toyina kyoyinza kuzzaako lwokubanga oba omaze okusalendalinga. Okusoomozebwa kubadde kw'amaanyi nnyo, especially towards the opposition ku Uganda gye twagala. N'owulira oli ng'agamba nti naye mmwe mugenda mu kalulu naye mugenda kukola mutya temulina magye, mugenda mu kalulu naye mugenda kukola mutya temulina ssente, mugenda mu kalulu naye mugenda kukola mutya. Byabakama tasobola balangirira. We are not going to be boxed to the corner of hopelessness. Tujja kusigala nga tulwanira ekyo kye tumanyi nti kye kituufu paka lwe tulikituukako. So whatever they do, we are watching. Naye ffe omulamwa gwa kusonga mu maaso. Kati bwe mbaawo okuddamu ekibuuzo kyo ngamba nti tulina essuubi nti tusobola okubeera n'akakiiko akalungi akalwanirira eddembe ly'omuntu omunauganda. Ekinyusi ky'okufa kwako kiri ddala? Appointments. Dr. Swaibu Kabwa Sereko amaze kuba twegattako omuwabuzi wa pulezidenti wajemba ku nsonga z'ebyamawulire. Banyuge nekyo? Kituufu ate era bampita Dr. Jema. Dr. Jema. Nja kusaba Dr. Kuzikwana. Abatuuliriza abalungi
mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe guno gaggadde abali mu byalo eyo kibuga wano Kampala n'ebweru wa Uganda saawa zino mwebale ddala okwekumirako ozikiza Mwami Kayongo okutuusa okubagiza kwange nga omuntu eri musajja mukulu waffe ku kyalo kyengeza maaso n'okumusabira ka Kampala konna wano nemutundu ebimu ebya Wakiso district era ndowooza mubalaba abanansi mubalaba bavubuka awo wakati emyaka 15 ne 10 tebalina lulimi omulala ne mpangisa nga ava West Nile issue ya security eggwanga libamanyiko security agencies zibamanyi nze kyendowooza nti bwe tuba tutunuulira eddembe ly'obuntu nkugambye ekintu kimu nti even life eddembe ekikwatirako saizi emyaka naye nga bunabumanyi ate bavubuka ate si bannansi tulina olulimi lwa bunnansi waliwo ddalowooza nti waliwo infact yabadde aspeculating nti balundi bakongo naye n'oluswayiri tebalukola kyo tebalumanyi abaswayiri abakongo ababumistanjala si balumanyi oluswayiri n'abalundi infact balumanyi n'okusinga n'abanyarwanda kubanga eri bo gye baali ennyo related ne TZ wali abalundi oluswayiri baluyigayo. So for security purpose? Yes. Ayagala okumukula. Naye kyetwagala okugamba okutegeeza ne security effect. Indirectly tutukimanyi tubalaba. Kubanga bamanyi. Naye kintu kyabalidde kye tunaba kumanya. Oba bali mu training, oba bali mu training aba mercenaries. Ne babakozesa manyi sente ziba maintaining ziba nyingi. Ate bayinza okuba bakozesa bafuneyo bakola akabinja akamu baba bakatweninga akalala bakola ki simanyi issue when connecting a world in a world nene yamuwoze Piero ngamba eno eya human rights I am always together jogira. Otumala Afisa wala. Yakina mu Piero Piero in fact yakoma mu Piero yiri lwaje bijituma Piero. Kuwenga mu yakoma. Nalyo gaingira ego di. Nayo maninga nasoma ne muhozi. Maninga nasoma ne muhozi. Nasoma na boka ba parents sawa. I was in Como kutegera ebikufaako ng'agenze ekisubi ebigaanyi ani omusayi okusoma bandi kujja nyabo kwagala okusoma kitaabwe naye niyete ebibalozi tezitegekeka respecting education that is our system. Naye wenyini ng'aleeta Piero
Musubira wangadia kalina magezi omukazi nasinga obusungu abandi bakozesa system ebafuula abasiri abakulete byonna nga bainconveniencinga abantu nolaba operation ngejjidde mu drone ate n'okeera enkya n'ogamba eggwanga operation ngejjidde mu drone bumenyi bwa human rights kukyoboola ddembe ly'abuntu byonna era bikolebwa kalaba kabiwulira naye ne kajja nakenkeera ne kagamba nti ebino bibywetekere bakubuuziza eggwanga lyetaaga kumanya akakiiko kali mu mbeera ki asipataawo akakiiko nze ku lwange nze siba nenyanya omukyala wange muto wange wano mbuliddeko ngayamunenya n'abalimba crispika hebu waliwo ono kanso lawyer twali naye lukwago shifra lukwago twali naye musitwago tuyise mu systems ezimu okusoma naddala okusoma ffe tetusomedde wanjawulo tebannaffe basomedde walala okiraba ekyo kiri clear nti kibaleetera kiba diverting okuva kukola ekituufu system ndala eri mu buyinza ye bafuula ng'abantu abatategeera nze mbasaasira bettanira nemulwana nti muwande muyingire ekintu ekyo mubadde ki baana battu mubadde ki mbadde mbuuza bano omulala ano mumagenyo nga mugamba ku mukwano gwe bamita kyebese nnyoyo namugamba kyeyundo oli musajja mugezi oli mukusomesa ku yunivasite kyekikutwala mu bintu bino oba RDC gwe tosobola gaana kuliwo abagambye oba RDC kyekiri nga asomesa ku yunivasite nga at least ayimpartinga some positive knowledge eri bannansi ne bamuyita mu RDC kati bwe bamusobola kalamojja nze mbadde nga oba kyonna yanfanako nga simanyi iyo gye bamukasuka okiraba kati nabano bonna commissioner chairperson human rights commission eggwanga ne mukyala mugezi bambi mugezi naye n'abakozi ne baprofesa abalala bonna be bafuuliddwa abatategeera systemu ey'okutyobola eddembe ly'obuntu bwebumu ku busuwa the strategies gavumenti eri mu buyinza ezikiyimirizaawo tubulaba nalanga budde bwaffe aboonoona obuki obwonoonyi tukola tetulina deterrent measure yetugenda kuteekawo ku budde buno tugambe nti yeevuddemu eddembe ly'obuntu likole kiriteere nga system ebiri emabega byonna ekyakolaki ekyaliwo bagiyita KFM 17.9 ekkola ey'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalirira njagala gende wa Honorable ebigambo bya muhoozi Kaine Rugaba ekibiina kye teekateeka ezo zigenda maaso okubanga zitambula bannansi baba bagenda maaso okubanga bazoogerako kino ekyazze naddala ku sayidi yammwe abali mu siika ebyobufuzi omutima gwabatyemuse omwana yeeyubudde aleese ensamba empya aluka neyanziza kyolina okusooka okumanya nti eno gavumenti ya Mwami Museveni n'abagirimu bonna nga ne mutabani omu okutadde tekyaswala tebakyaswala baswaza buswazi Mwami Museveni ne gavumenti ye tebakyaswala baswaza buswaza kubanga ababiraba bye bakola olabira ddala nga mu butuufu omuntu aswala tasobola bikola naye bo baasukkawo mu kuswala tebakyaswala baswaza buswaza kyembanyogera bwe ntyo nti batandise okukola ebintu with a lot of impunity batandise okukola ebintu kwegamba byolabira ddala n'ogamba naye mukama ng'otuluyiriza nnyo tumanyi ogenda kikola kubanga ogenda mutwala naye ng'ate otuluyisizza nnyo ono omukulu Mwami Muhoozi buli kyakola ku ssaawa eno kimenya mateeka
He's a serving army officer. Wabera serving army officer. I suppose ukubera mu barracks. Nakola mimo gy'amagye. Naye ne bwe tulyogerako emirundi 10 taata we tabiraba. Kyova nti impunity. Kyova nkugamba nti impunity gye bakozesa kati. Ate yo eyiseewo impunity mu Uganda. Okuvola. Is that impunity? Impunity kwe kukozesa ejjoogo. Bakozesa jjoogo bakuuza munaatukola ki? Tukubye enduulu nga tugamba nti mwami Muhoozi bw'aba ayagala kujja mu byabufuzi alekulira amagye agapeni. Ekyokubiri sooka weebuuze bakozesa ssente zaani nga tetunaba nagenda mu kibiina kyabwe ekyo tebeeyibula bo beeyibudde bakozesa ssente zaani tebakola. Omusaala gwafuna bwe gukola ebyo byakola ate omusaala gw'amagye togumanyi asooka ali ku mitwalo simanyi 48 anti okugambye asooka wansi ali mitwalo 48 ne bwabeera jeno tasobola kusooka bukadde 8 bwe bakumi kale bwe bukola ebyo byakola bakozesa ssente za muyi wa musolo. Kati ogenda n'olabira ddala nga buli ekigenda mu maaso mu Uganda wano ku ssaawa eno kiri awo kwegamba Uganda baagafuula maka gaabwe nti leero kansuleko mu sitting room wano nsuleko mu sofa enkya kangende nsuleko mu kisenge kangende ntuuleko ebwe kwegamba olabira ddala nga buli kimu kyava ku mulama kati katuddeko ekyo ekya PLU beeyibudde ne beefuula PLU Patriotic League of Uganda nga bava mu ki mu MK project. MK project kiki? Muhoozi Kainerugaba project. Kwegamba tuvudde ku nnono z'eggwanga kati tuli ku muntu Muhoozi Kainerugaba project. Bagenza okulaba nga ate kibaswazizza nnyo okugamba nti kati tupromotinga muntu. Ne bagamba nti abaitu kikyuseemu tukiyite Patriotic League of Uganda. Nabaddeko n'omu ku rediyo endala nga ngamba mbu kino ekibiina tekirinaako wa FDC, wa NRM, wa DP, wa NUP, buli ayagala akiyingira kasito bangu oyagala eggwanga lye. Nze ayagala eggwanga yange nga ngenda mu Bwakabaka bwa Museveni. Nze omuntu yasomako n'entuukako Makerere nange onguza obusiru olowooze nti sitegeera nti mwami Museveni azimba dynasty, azimba Bwakabaka mu Uganda. So tetusobola kubeera awo tutunuulire butunuulize ebigenda mu maaso ffenna batutwale nga ndiga. At least the very least that we can do kwe kukyogerako naye nga ate tugenda kirwanyisa. Buli mu mbeera tetujja kukkiriza Bwakabaka bwa Museveni kutuula mu Uganda. Naye ate ekisinga okunnuma be bagoberezi abakitambuliramu balinga abasakambinze ne bagamba nti owaayi tetulina kyakukola. Balinga abakkiriza nagamba wano Bushemu twali naawe ne kugamba nti ababaka bwa Parliament ku ssaawa 99 buli ku 100 bamanyi ekituufu Museveni kyakola ensendo. Naye abasobola okukyogerako nga bali mu NRM tebawera yadde 5%. Abasobola okukyogerako Museveni azimba Bwakabaka. Kati ffe abaakutula ne tugamba nti owaayi ekimala kimala fe abavaayo ne tubyogerako ne tugamba nti abaayi ekigenda mu maaso kye kino. Nze kinsaba kiri kimu mwe abatuwuliriza. You are the people we are appealing to. Balimu kabakozesa ejjoogo lyabwe beeyite bakabaka b'oku nsi bannatagambwako abagenda okufuuka amayinja tebagenda kufa. Ffe twogera nammwe mwe abatuwuliriza bannaayi. Now is the time okugamba nti ekimala kikola ki? Ekimala kimala. Kambuuze yabaaye kyenyo tebatanaba kufuna bwe tuba tutunulamu weziba ssente bazifuna. Twagala kumaliriza kino mwagala kumaliriza ki? The levels of corruption are too high. Obusosoze bususse, ekiwamba abantu kisusse, okutta abantu kususse, ebintu byonna bigenda byononeka. Kati tuze social services tezikyali worth talking about.
bwe tujja mu malwaliro tunula ekiriyo tukyalira mu Uganda abaana abasomera mu miti 40 years ng'oli mu buyinza kati ng'oddawo ng'onguza bino mu Patriotic League of Uganda. Patriotic League muhozi asobola okugoba maama we ku bwa gundi ku bwa Minister of Education nga yafuuse president asobola okukyusa status quo eriwo kati taata we gy'ataddewo otugambe mbu tuzimba Uganda apya nga tugizimbira ku muhozi. How? Talina kyasobola kukyusa okujjako okwongera okunyiika Uganda in abject poverty, in abject suffering, in hopelessness okuweesa essuubi. Uganda tubeerawo nga tugamba abayi Mukama yamanyi lwali tujja mu buzibu buno. No. We must do something to this. Okay. Bajeta pale FM 10 akawunza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalirira. Dr. Swahili kwa esero. Agati nga batongoza ensonga eno buli omunauganda yakitegedde bulwe. Abafaayo by the way ate ffe tubeebaza tumenyumiriza abafaayo okubeera ebyobufuzi bwe bitambula mu ggwanga. Waliwo omu ezinyuta yazimazeeyo Piero yo n'agamba primary living Ugandans. Kakati ligamba kumbe be baana baffe bano abagwa miliyoni abatamalako P7 be batajeti primary living Ugandans. Kibiina bwe kigwayo ne target yeeyo. Kumbe babadde nga babateekera ensonga ezo kubanga abamaliriza P7 be batono. Abagiremu ogimaliriza statistics lwakuba sitambudde nazo naye ne zino ze baakalubizinga ennaku zino ziraga nti abatagimaliriza be baki be bangi mu mulembe guno ekyasa ekyabirimu ekimu. Kiraba kumbe bujjo abate batajetinga abo naye twagala tubabuuse. Okusookera ddala Bannayuganda mukadde kano buli afaayo ku ggwanga lye, buli ali political alert mu kkoona yonna waali atunuulira Uganda oluvannyuma lw'okubaawo kwa Museveni bweneeba. Nga ne mwali Museveni yennyini mwali Museveni atunuulira Uganda oluvannyuma lw'okubaawo kwa Museveni. Olwaleero strategies nnyingi ezikolebwa. Kakati gwe Munnayuganda olinga alidde mu nsi y'olukwe, Uganda eneeyimirirawo etya, eneebeera etya nga oluvannyuma lwa President Museveni. Lwaki ekyo kikulu nnyo Bwana Kayongo n'abatuuliza nti yasoose okuwa President okumala ebbanga eddene bwe liti emyaka 4. Okiraba mu butuufu waliwo ebigezeddwako ebiswanga okutereeza tebikoloddwa bulungi naye nga bigezeddwako. Ne wabaawo ebigaanidde ddala ebyetaaga okutereeza, ne wabaawo n'ebipya ebisaanidde mu kyasa kino kyetukola kitulimu olwaleero. Kakati bo nkugitunuulira Uganda ewaabwe asooka eri ewaabwe nga tusinzira ku kino ekyabaddewo. Uganda after Museveni, Uganda oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Museveni. Okiraba mpozi nakano kasonageteeze Bannayuganda nti wadde nga ye president asoose bwe kinaba kiweddeko ekisanja kino okuweza emyaka 4 naye kirina okumanyikibwa nti ku ttaka lino lye tuyimiriddeko waali wabaddewoko bannabyabufuzi abaamala ku bukulembeze emyaka egigenda mu 5. Waliwo Kabaka Kimera yali munnabyabufuzi wano, Namulondo yagimalako 5 mutabani we Chwa Nabaka n'amalako 4 kati gwe anoonyereza mubanoonyereza ba historians abanoonyereza nti mukulembeze ekyakasinga okulwa ku bukulembeze ate gwe otandikira kwabo ku Bannayuganda. Naye kati kino kikulu nnyo wano ekya Mwami Museveni after Museveni. Bo strategy yaabwe eri kimu abakyebase muli ey'abantu kye bali. Bo waliwo ambush gye bakugwiridde nga bannansi. Ambush eyo bagikoppa ku America. Amulira abawuliza abafolonga President Yoweri Museveni mu bigambo by'ennaku zino ayogera nnyo nga yeekuusa ku America eya North neya gye bayita Latin America.
n'agamba bano bakola bulungi ab'omu North okwegatta naddala ageraganya nnyo ku byenfuna kubanga America ye super power mu byenfuna eringa billion nga trillion fact nga lukumi budget ya economy yayo ukiraba naye nga munnabyabufuzi takoma ku byanfuna byokka n'ebyobufuzi abitunulamu kati ambushi gye baagala tusulamu yeeriwa Abamerika gye baagwamu abalonzi bambi gye batakyasobola kuvaamu naye nga ffe bannayuganda olwaleero tulina omukisa okugyewala ye ambushi eyitibwa two party systems rather two party system twali tubaddeko ne one party system naye kati two party system within a multi-party dispensation system ey'ebyobufuzi ey'epate ebbiri mu ggwanga erigoberera eri ku musingi gw'ebibiina ebingi pate ebbiri nga ze zidominatinga nga bwe kiri mu America ba Democrats ne baki ne ba Republicans abo baaliko ekimu nga kibiina kiri kimu ng'era kiyitibwa Democratic Republicans nga kiri kibiina eki kimu Democratic Republicans. Nze Dr. Swai Kukagwa nsere ku bye mbagamba byesigamya kumanya olidde baaliko ekibiina ekimu okumala emyaka nga 3 isole waabwe muwanvuko okuva we baava kati obudde tetulina obumujjayo naye nga waliwo abaali bayitibwa ba Federalists bo abaali baagala obuyinza bwonna okuba nti bubeera eno ku center kati bo bano obuyinza obw'amawanga agegatta states ezize zeegatta nga baagala bubeere ku center e Washington kati mano ba Democratic Republicans ne bagamba olw'obwamawanga alingaga ensi ezo ezimu zaalinga zikaaya nezigamba noka tukikole democratically ffe tuwagira republic ebeerewo eya America naye kijje nga kiriki democratic kati ne beeyita Democratic Republicans nekiba ekyo ekibiina kimu mu bingi ennyo ebyabagatta bagamba tulina okubeera n'enkizo enkolagana ey'enkizo ennyo ne Bungereza nakati kyembagamba ambushi eyo gye baagala otusulamu ebibiina bibeere nga kiri engozi y'emu biva ku luzi lwe lumu naye nga byebyamaanyi mu ggwanga nga bannayuganda bye balina okulondaga either NRM oba ki baba banaabakitongoza Piero gye banaabagitongoza nayo nga epati eyo ambushi bwe tugikkiriza ne tugigwamu gibuukamu kigenda kuba kizibu naye ffe nga jema kyetugamba era nga ekampeni gye twatandise Muhoozi tumulinaako omuzibu tetusobola kuzibikira byabufuzi bwe era nawulidde nti Jema mwamwaniriza ng'omuntu ajje mu lwokaano twamwaniriza mu lwokaano ajje mu ngeri ki ennungamu obulungi mwamwaniriza bamwamwegaseko si kumwegattako ate tumwegattirako tumwaniriza mu lwokaano naye nga kyetwagamba bannayuganda message enkulu ennyo gyenjagala mutwale nti oluvannyuma lwa Museveni okuvaawo ffenna twegatte tugambe no to the gun tutransitinge okuva the gun to knowledge tuve ku gun based leadership tudde ku knowledge based leadership okyaba ne bano kati abapeero iwe tugenda bayambira bafune knowledge ensonga eno njagala buli munnayuganda ogiwagire sira tubwino va ku mundu odde ku bwino kwe batutambulira okyaba muve ku mundu buli lulimi no kyetugamba ebintu bitambule ku knowledge Kayongo ekireesedde ebintu byonna okufaafaagana mu ggwanga obulyake enguudo embi abantu bakolera ku knowledge kati tugamba nti emyaka gino egya Museveni nga twezuuba obupya okuvaawo tutambule tuve ku ggana tuve ku mundu tudde ku bumanyi tulonde wonna level yonna gy'oliko kateekeko akapande ako ne bw'obanga oli musisi wa kikomando kateekeko ne bw'obanga oli muvuzi wa taxi ne bw'obanga kyonna ky'oli from the gun to knowledge obwo obukulembeze bwe twagala obwo bwe bunaaba buzza ensonga zonna electoral commission nga buli omu oli aliwo ku lwa bumanyi sigamba nti wa mwana waani sigamba nti oba ya mwana wa mulwanyi oba kintu ekyamuleetaawo Okay.
bagiyita Pal FM 17.9 ekula ekiriza kujukiza enteekateeka z'okugula limbo otugira maaso okuba nti tuzika abantu baffe enteekateeka zino zigenda mu maaso era Pal FM yazuumemu omutwe kakati balina kyosobola okuba ng'otuwa katono konna kolina ojja kasindika ku 07006 oba ya MTN eri 07771717 eya MTN ereeta amanya Sozi Muhammad Harun so nga ya Airtel ereeta amanya Power of Africa Radio. Akati gwe atalina kasente atasobola kukozesa egundi naye osobola okuyita ku merchant ID ojja ku MTN ojja kunyiga star *165 star #3 merchant ID eri 582548. Wa Airtel nawe ojja kuyita mu nkola y'emu merchant ID eri M095 awo ojja okuyita. Bana Mandela Group of Companies, Bana University Tires ne City Oil bagenda masoko kwa kutegeeza omuzi w'ekiduka ku empira ebirijuka ejalengera omusaizi yonna okolebwa arrangement. White Star Magisa guno obuwunga ajulira omugo kwemba naffe wabiriko omwekwate so nga ate waliya National Primary School soberera emboding bawandika beza babbe wakasa kuna basobola kusomera bawandika okubeera ddala ku nasale pa ku kibiina ekyokuna essimu eri 0773 Prestige Margarine siyaji wa mulembe genda kuduka erikuli okumpi kwa supermarket okuleka Prestige so nga ate banaffe aba Hamza Islamic School Luweero bategeeza bazadde mwenna timuleeta abaana ku ssomero bagende basobola okubanga babangula balina primary ne secondary zona ya feesi enzigulu. Semina y'abakyala 24 Power of Africa Radio tumaze okubanga tweteekateeka okuba tukatuusaako semina eno ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu tugenda kusasula emitwalo 2 gyokka okuyingira era nga basomesa abakugu bamaze okuba nga beteekateeka. Jamwana ku Power of Africa Radio ogende maaso okuba nti weewandiisa. Akadde kalaba kaakano tekali ku saidi yaffe amasimu ngalaba gaagano gaaka naye ndowooza simu sigenda kusobola kuzikwata tujja kuzikwata omulundi omulala kansabe Honorable Handu Kabuya asimike Honorable Sibuka yanenzize ni muganda wange Manika yango kansooke neebaza bonna abatuuliza bode batuuliza n'okusingira ddala bagezezaako okuba amasimu okubanga nti akadde katulidde mpinga naye kimanyi nti olulala mujja kusobola okuba amasimu muyitemu okubanga naffe twagala nnyo okufuna feedback eyo ku nsonga zino zonna zetwogeddeko ensonga ya human rights ensonga y'eddembe ly'obuntu n'ensonga ya patriotic league eno njagala abatuuliriza mwenna mutege amatu n'amaaso mutunule ku ggwanga wagiriraga. Abantu bano bagezaako nnyo okutukuumira mu busiru n'obutamanya n'okutukuumira mu buwambe tubeere nga tuli abantu abatasobola kwerowooleza. Teri kipya kigenda kukolwako nga tuyise mu PLU ate eddembe ly'obuntu balwanire tosobola kuddaawo ogambe nti nze kanninde Mukama bw'ali bayagadde ejjadde tutuusaako. Waliyo omwogezi omu yagamba nti freedom comes to those who fight, not to those who cry, because the more you cry, the more your people continue to die. So stand up for your rights. Oyo omwogezi gyali simanyi oba omumanyi sijja kavuunula mu Luganda naye kagamba nti buli omu olina okwebeereramu okusinga okwekaabirira. Kansiibula abantu baffe mwenna mwebala okutuwuliriza. Nsigadde Andrew Kiza Kaluya nongera okusiima abantu baife abasoga abayimbye nga mugoberera ensonga ya National Unity Platform nti mwebale irala okwenda ensi yammwe era ntwalana omukisa guno nga nkomekereza okwongera okuyozayoza President waife His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa amalungi ise waife Gabulana Diop okuna afunvuwe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Gavumenti ya Republic yasooka mukaaga musanvu ya Mitologote yagira ku mwono. Eya 71 Idi Amin Dada negira ku mwono.
eya 80 awo ebyaliwo awo mwabiraba Mmondo 86 Mmondo bannayuganda twegatte eddoboozi limu si nsonga oli wa NRM oli wa opposition say no to the gun, no to the gun. Ogambe from the gun to knowledge mu nnimi zonna mu bikyuse mwenna ate abataddewo obupande mubawake kubanga bagagaliza ensentebe eb'entebenkevu kubanga emmundu kabonero butali buki butebenkevu mubawagire abataddewo obuntu obwo mu nnimi ez'enjawulo nga bakyusiza bwe muba mugulako ebintu byabwe amakampuni agavuddeyo n'ekyo ge muba mugulako kubanga gaagaliza eggwanga okuba tebenkevu ekyo singa kampeyini eyo tugisaasaaniza eggwanga jema era tuwaniriza abakola ku topi mu bukole gun to knowledge gun to ngweteekako gun to knowledge oyinza okakola akagambo gun GAGUN n'oteeka wakati to knowledge dash tugenda kusaasaanya kiba kitegeeza nti nabaleekera bonna bali mu ggwanga bwe banaafuna eyo message bagenda kumanya nti balinamu space mu Uganda bwe banaafuna message eyo kubanga eggwanga terikyakkiriza kutambulira ku mmundu litambulira ku bumanyi. Dr. Swed Pagosero. Okay. Dr. Wajema.